sigala mukama mu buli mbeera Yesu takyuka. Obeere mudungu awatali kyakulya wadde ekyokunywa Yesu takyuka. Nga bwe yali ne Danyeri mu bunnya bw'empologoma yalinange wakati mu misota bwe bagisindika okundya Yesu ne wakati mu muliro tatuleka mukama mu buli mbeera asigala kabaka. Omuyaga gufukuke ensene kwegana abantu bakukyawe Yesu takyuka. Ebintu lwebyefuula ne baagala okunzita ne bampa n'obutwa Yesu yannyamba. Sijjukira bwe bankuba okujula okunzita Yesu bwe ŋŋamba yantasa. Wakati mukomera awatali ayamba ng'abantu befudde teyandekerera. Omulabe bwe yapanga bansibe mpaka bwe ndifa nalaba Yesu bwenzija mu bunya. Yesu nga bwe yali ne leero bw'ali tagenda kukyuka emirembe gyonna. Mu buli mbeera sigala mukama mu buli mbeera Yesu takyuka. Nzijukira bwe nali nga ngenze Buwarabu okukola bakama bange bwe banneefuulira oluvannyuma lw'ebbanga okwekulungula nga mbakolera omwana waabwe yakeera n'akuma omuliro ku nnyumba yaabwe naye ne balowooza nti nze nkumye omuliro ku nnyumba yaabwe era bwe batyo bansibisa mu kkomera. Naye wakati nga ndi mu kkomera awataaliyo maama yadde taata awataali yadde ayamba nalaba omukono gwa Katonda. Bankuba okujula okunzita bampa obutwa nga missoni yaabwe yakunzita. Bakola emipango mingi okulaba nga bamalawo obulamu bwange naye Katonda ataleka babe namulaba nga nnwanira okulaba nga nzija emagombe. Ne wakati mukomera oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nga siya wadde okunywa nalaba omukono gwa Katonda nampeereza omuntu okunnyamba bwe nali simanyi nga nange tamanyi. Oli mukulu mukama oli Yesu atakyuka mu buli mbeera.